olunaku lwa Joe Babi yampambye nantwala eyo One Love olweggulo lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne buziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina olunaku lubadde lwa kutusoma bumesejje obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda okweza emyaka gino gyempezezza byonna byensobodde okukola ne byonna byenjize nga tutudde ne campfire netunyumyamaawo ku makya olunaku olupya luzze nga ye birthday alhamdulillah nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi byensobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda ensobi zokka ze zange netunywa ne kacaayi awo tatas favorite kacaayi kamata nga kokya bulungi. How did you feel? I felt like it is indeed a happy birthday. Yeah, it's pretty happy. Surprise cake. Wow. This is your birthday cake. Wow. Isn't this the best day of my life? I think so. You tell me. Well, You are welcome. let's listen to what I said. Okay. Naye tugisaleko akatono aka celebration then tukitwala. Very, very nice. I'm glad you like it. I love it. That's why Babi. Bana ikigende tukisalira abaana. Faibu base. I thought you'd say that. Eyo gye bayita laavu. Abantu bano beetegeera, buli omu ategeera munne. Munnange gye bavudde yonna gye baali Mukama okuba nga yabatuusa wano we bali. From a ghetto president to president w'abantu okitegeera ekintu ekyo. Omukyala ono Babi Kyagulanyi Tungo akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga Yesu omukulu ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine transforminga okutuuka wano waali mu kaseera nga kano. Amabegako edda nnyo abaaliwo bamulabiranga mu kifaananyi ekirala nnyo. Kyeva yavayo n'abagamba nti omuntu mumuwanga chance nti nze nyina ebintu bye nakola ebyali nga bikyamu nga bibi ng'oba oliyawo ne society yokayoka indiscriminatinga naye naweebwa chance nti so omuntu asaana okuba nga aweebwa chance muba tomanyi mu muntu okyagenda okubeera lunaku olw'enkya. So here he is. Essaawa yakakati ffenna gwe tuvuunamira president wo si ffenna naye ffe bamu ku abo nga nze ndi omu ku abo abamanyi nga president wange antwala. So mazaalibwa ge naye omukyala Babi Tungo yamukoledde ka surprise n'amuwamba nga takitegedde nti munnange amutwala kadina ka birthday. Ate munnange tubadde tuli awo omwana n'akituulamu ng'amwagaliza amazaalibwa ge. Kansooke nkutwaleyo nga nze nange sinamuwa message yange. Nagambye tukatandikidde ludda mu ddwaliro wabula nga buli musawo omusanyufu bambi. Tuli mwaka gwa 82 mwezi gwa 2 nnaku z'omwezi nga 12 nkugeri tuli ku saidi z'eggomba ddwaliro lya Nkozi Hospital. Wano nga bagamba omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze mu maaso n'okuba nga azaalibwa era nga bagamba nti entalo zaali zigenda mu maaso n'okuba nga zikwajja wabula ng'abalaguzi we baayogera nti mu biro bino omukulembeze alizaalibwa alireeta okumanya n'okutegeera eri abantu era oyo aligoba ekizikiza eri amaaso g'abantu nga bagamba nti obulimba busobola okwetooloola emyaka 4 ng'amazima gagenda mu maaso nakwambala ngato wabula we gakwate kubo ne gatuuka bubanga obudde obuwambiddwa ekitangaala nga bubadde buwambiddwa ekizikiza era buli omu agenda mu maaso n'okwekkanya bukyalaba ng'akitegeera bulungi nnyo Kamala. Tukwagaliza amazaalibwa amasuffu ennyo Kamala omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era tusaba tukutegeeze nti abannayuganda bakwagala era omutima gwabwe guli ku gwe munnange
nyongera obategeeza nti tugenda mu kalu ke bayise protest vote, akalu k'okwekalakaasa ak'obutakkiriza kuva w'olondedde. Buli omu yenna w'olondera w'osigala mpaka we babala akalu kaffe, mpaka mukulembeze waffe kutuula ku ntebe. Ekyo mbeegayirira era nga mbajjukiza, kubanga tugenze mu maaso n'okuliibwamu olw'okwebbanga ddene. Amazima gennyini kano ke kaseera ku mazaalibwa g'omukulembeze waffe tumutegeeze nti tugenda mu maaso n'okusiima omukyala agenze mu maaso n'okukuumako mu budde buno omumbejja weebale kwagala muganda waffe, weebale twagala, weebale tubeererawo mu bulamu bw'ensi eno. Teriyo musajja w'amaanyi nga talinaako omukyala w'amaanyi emabega we. N'ebyawandiikibwa bikirambika wano we tugenda okugambira nti tuli naawe kama mbaya n'embaaya, kubanga yegwe ekitangaala kyaffe era yeffe abagenda okweyagalira mu kitangaala ky'omulisa. Tukwagaliza amazaalibwa amasuffu ennyo omukulembeze. Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagerekagerekera Oluganda ssanga lya Mbogo. Mu byonna manya kimu nti tuli naawe. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, my president. Happy birthday. Enjoy your day. Ho ho ho, mama nyabo ndowooza giwulidde omwana wagituddemu ng'ayagaliza omukolo birthday. Nange nkwagaliza amazaalibwa malungi, pulezidenti waffe omulungi, era atugamba nti Mukama akuteerewo obwangu, akutemera amakubo awatali, buli kimu kitambule bulungi nga bwe tugenda, nga bwe tukyagala kibeere, naddala nga bwe tugenda mu kalulu aka 2026. Naye baganda baffe tuleme kwekuba, tuyinza okuba nga tetukkirizaganya engeri emu oba endala, naddala mu bino mbadde empagira ono, tuleme kweyisaamu egaali. Ate n'abo abalala abalaga nti oba baagala tuvaako, tusobola obbakumaakuma ne tubazza nga tetubavumye, nga tetudde ku social media ne tubayisaamu egaali. Ekyo nno kiba kyeyongera okuba nga kitumulisa abantu okuleetera okugamba nti era kuva dda babadde tebamwagala. Bannange twetaaga essaawa yakakati buli omu yeetaaga munne, tusobola obbakumaakuma n'omuyita oba oliawo n'omutuuza n'omukansolinga ogenda okulaba nga azze mu line, azze mu system, instead of okwevuma ne tweyogerera ebisongovu ne tweyisaamu egaali, abantu ne batandika n'otujajinga nti kuva dda babadde tebamwagala. Era olaba sometimes ffe abavaako abantu okuba nga batwogerera ebibi, tudda wano ku social media ne tuvuma bannaffe, ne tubayisaamu egaali, ne tubogerera ebisongovu, ne tutuusa n'obbamulisa. Abantu ne bagamba kati nga babadde nabo nga babalabanga abalungi, ate bwe babavuddeko nga batandise okwanika obuzina bwabwe. Kitegeeza balina ebintu ebibakola omu. Bannaffe twetaaga nga tuli kimu, tusobole okuba nga twala ekibiina kyaffe mu maaso. Pulezidenti, tukwagaliza amazaalibwa amalungi, Mukama akuteeremu obwangu, kyonna ekigaanye kisobole okuba nga kitambula bulungi. Yesa nga tuvuddeko eyo munnange tugende ku nsente y'ebisiyaga eno ndo tugiremeddeko, twagala accountability. Nalabye omukulu omu bamubuziza ku nsonga y'ebisiyaga eno naye yayanukudde ng'alinganga atamwa. Omukulu basalirwa, tugendeyoko tulabe yazzeemu ki. Era ne president n'alisayininga naye twagenza okulaba nga esoma ku USAID mwe baleteeka sente ngeraga eteeka obukadde buno obwa $, mu bisiyaga mu Uganda. Ani abadde afuna sente ezo zibadde ziyitawa, era ng'eggwanga erina etteeka erigaana ebisiyaga, sente zibadde zituuka zitya ku bantu? Mbuuza bw'oli USAID okusookera ddala nti USAID ebadde ediiringa na bitongole. Ekyokubiri, gwe bw'otunula USAID bwe baba bawa sente, tebawa sente ndi za bisiyaga, bajja kugamba zino sente za vulnerable people, ne bazituuma ebigambo vulnerable people. Ekyokubiri, ne bazituuma zigenda mu fight against HIV and AIDS. Kwaba bamanyi obukwakulizo obuli wano. So ne wano n'ebitongole ebibadde bizifuna tezibadde eri zivaayo nga za LGBTQ, wano mu implementation ne bazituuma ebirala. Era tugenda kusanga wano organization yonna ng'ekugamba nti yaweebwa esente nga za LGBTQ, teriyo. Bazituuma bintu birala, minority rights, vulnerable groups,
HIV byonna bwe batyo badde bakola ki babituuma. Naye ate ekyokubiri esente ezo era zibadde zijja nga USAID ebadde ekolagana ne bazituuma human rights. Kakati gwe bakugambye nti zino esente zigenda mu kulwanyisa human rights. Human rights kintu kigazi nnyo. So n'olwekyo sirowooza nti waliwo contradiction yonna. Kyoteekeddwa okumanya nti ekyo kyo naye ate ffe twakimanya bwe twali tuleeta etteeka lino twagamba abantu nti kino ekintu kiri foreign funding. Era nze ng'omuntu bwe nalabye revelation eyo si mpya nnyo ekitegeera NGOs wano ezisinga ziri foreign funding. Era bakugambye foreign funding ejja kuki kasita obirabwamu ebyo human rights, minority rights, vulnerable communities bekwese nnyo ne ulidde mbu baba bazifuna nga tebazifunanga zize direct mbu za bisiyaga mbu ziyitiramu ebyo is it vulnerable people abe simanyi HIV biki mbu minority group mbu ebyo webijja abaffe naye abaana balemeddeko era bakyayina ebibuuzo bingi abanene bino tujja kwetaaga ndowooza biyingireko ne mu parliament batunyonyole ku platform ennene tusobole okuba nga tutegeerera ddala. Omuntu atagenda kuyigira ku bino bisiyaga gwe toliyiga. Omuntu atagenda kutegeerera ku bino bisiyaga tolitegeera. Mpuliriza bulungi. Nagamba Museveni yakapuchalinga institution zonna nga bolowooza ku bulokole abasooka okujjira mu Facebook nababe. Bolowooza ku busiraamu abakujjira mu Facebook nababe. Bolowooza ku bukatoliki abakujjira mu Facebook babe. Museveni bwatu bazenga akikola. Era abazenga balaba amazima. Bano babaddenga batugumbulwa abalabwa amazima like sokuba muzata waliwo ne bapasta bangi be batugumbudde. Museveni obadde kiteta yenna tasobola kukkiriza kukuŋŋaanya abantu bangi katoli ku saidi ajja kujjawo ekyo nkikubuulira. Museveni bwati bwe yakapuchalinga ki institution kati saawa zino abantu bakola n'ebikujjuko ng'etteeka ku bisiyaga liyise ne bakola ebikujjuko. Museveni we bali kulwanyisa bisiyaga nga beebaza Museveni. Saawa zino ebisiyaga bafulumiza likodi nga sente abadde azirisivinga ye Museveni ez'ebisiyaga. Okategedde ne bateeka amateeka ku musajja n'omuwala. Omusajja w'emyaka 24 okubeera n'omuwala w'emyaka 17 16 ogwo musango gwa naggomola. Bakusiba emyaka 7 mukomera. Naye omusajja n'ayimirira n'ali akaana akate ebisiyaga amateeka ne gatakola. Negatakola wano bakugamba defilement kitegeeza bakikola okuziba okwegamba okukulemesa okwegomba omuwala kubanga olabe yo wali yebizibu ojja kwegomba musajja munno ekyo nkikubuulira. Amateeka ne bagakola nga n'okuwasa kantu katono nnyo omukazi akukola ki akutwalako ebibyo byokoleredde ebbanga lyonna nga amateeka era gafevalinga ye nga kiki bagezaako kukola kukutamya bakazi ogende ku basajja banno. Ekyo Museveni abadde nga alisivinga omusimbi mission eyo okutuukirira. Ebadde nga alisivinga omusimbi muyitirivu mission eyo okutuukirira. Saawa zino bajje baveeyo batubuulire. Abasumba bavumiriranga Robert Kyagulanyi Ssentamu president nga bagamba nti ya promoting ebisiyaga mu Uganda era nga balaga ebisiyaga bibi ne babinnyonnyola obubi bwabyo. Saawa zino Museveni gwe bawagira yabipromotinga obujulizi weebuli. Twagala abasumba baveeyo bajje batuule, oli atuule ku mimba omulala atuule ku katuuti agambe bannayuganda endigaze abagambe nti Museveni okumanya mubi mulengere watambuza ebisiyaga. Museveni wate bwazenga akola ebintu bye agenda n'atugumbula abantu n'amala okubatugumbula najja n'abateeka ku mulala n'akwata bapasita be n'abasumba bwe ne basheebe ng'ate bo balina vumirira oyo mulala. Okategedde ng'ate balina kuwaana ye mbu ye yagezaako okukola ki okulwanyisa ebyo ebibi. Museveni n'apukuliyetinga obubinja bw'abayeekera ne batugumbula abantu abo ne bawolereza. Katonda yamanyi lwaki yamuleeta era ajja mmujjawo. Okategedde gwe totawaana tolwanyisa ng'ate ebyafaayo byonna n'ebyawandiikibwa mulimu abantu nga balwana okwejja mu buddu, mulimu abantu nga balwanirira eddembe lyabwe. Okitegedde gwe pasita akugamba byesonyiwe oli Katonda ye yamuleeta. Saba
Ompulira ne bakwebasizeeyo eyaliyimiridde nojja noweegatta ku banno abasazeewo okulwanyisa ekibi kiveewo ate gwe n'otandika nga ky'olina okukola kubavumirira buvumirizi. Basheeye bakola n'ebikujjuko ne biyita mu kibuga wakati nga biraga beebaza Museveni kulwanyisa bisiyaga. Where are they? Bwetutyo bwe tubagamba nti mu Uganda tewali institution nnamu. Buli institution gy'olaba eri mikono gy'abalabe oba eri mikono gya mulabe wammwe Museveni. Yes, bolowooza ku balokole mu feesi abali mu feesi bonna bolowoozaako babe. Wolowooza ku bannakatemba abali mu feesi babe. Wolowooza ku basiraamu boolaba mu feesi wano babe. Abatuufu bagenda babatugumbula ebibatta bibabi. Oshegera abalaba bakwata bali mu makomera. Gwe neezija n'oŋŋamba nti omusajja omusiraamu alaba musiraamu munne yakwatibwa n'ateebwa mu kkomera lwa busiraamu. Naye ate era n'asigala ng'awaana eyakwata musiraamu munne. Ate n'akulaga nti wanaamuwaana mulungi kubanga alinawo kalwanyisiza ne tugayi ono atalina bulumi. Ffe tubiraba Katonda teyatuwa bwongo butabukozesa. Omanyi bw'otandika okubiriivinga obwongo bukasuka wali eri. Buli kyolowooza oba buli kyokola okikolera mu feva z'ekyo ky'obiriivingiramu. Ne batandika okubuuza nga bakuvuga bakuzaawo wobiriivingira kumbe bakwebaza. Ne bw'ogenda mu masabo bonna bolowoozaako bano bakabwaka simanyi baani bamama fiina baani abalogo bonna ojja kubagwako nga bonna ba Museveni. Ogenda musaba okwevuma Museveni lwaki afuze bubi gwe ne bakuggyako omutwe. Ndowooza muwulidde ate waliwo akatambi munnange akatambula ku mitimbagano abapoliisi mbu basanze omwami ng'ayanise omwani mu luggya lwe naye munnange ensiitaano yabadde awo kata bamukuba amasasi era omusajja yeerwanyeeko abantu ne bajja omusajja ng'amaze ddadda okubanga nga bagamba nti essasi olwedde liri mu kimu kyemba ng'anyize trigger era singa ndowooza tebaalwanye nnyo bino Kichotegeza. Alikuwadeze kulwana. Akoze kulwana. Akoze kulwana. Akoze kutisa tisa. Hapana. Hapana. Kali nikube. Afande. Bonna kube. Bonna kube. No. Afande. Biki byamukola mazima. Hello. Eno obuzibu bwagudde dda. Obuzibu bwagudde dda. Ye ng'omuguwa sigulaba nze.
Anti yakutewo yakutte ye wakuttaawo sirina afande obada tukuwolereza naye ate nawe ofuse mulala obada tukuwolereza obada tukuwolereza mukuma ddembe oba butabusi bantu simanya afande bakuguze naawe bakuguze balinga ng'abawendule muli bawendule obadde tukuwolereza basa butusaamu kitiibwa Yingiza muntu munju mugalewo. Yingiza muntu munju. Tanza kutuka nga atayagala kuba okubi bantu masa. Yingiza muntu munju. Mugale ndiro na mujiro kinge. Mama Sibu. Deta. Teka yo manegundi magazini. Bajije mu kyemba. Yes, olabye ensitaano yabadde y'amaanyi nnyo naye mukama yambye nti wabaddewo abaami ab'ekiwago kwegamba nga baakolamuko amaanyi nga bayina singa si ekyo munnange gyandibadde miranga nabewoowe y'abakuumaddembe muliwo okutukuuma n'ebintu byaffe kyoluusi mutuyisa bubi bwe mutyo munnange mukama yayambye buyamba okulabika nga embeera yasobodde okuba nga edda mu nteeko naye abaffe kyenategeddeko nti abaami bano oluusi mbu bagenda obbasindika nga bali frustrated teva olaba bajja nga balina obukambwe obw'ekitalo oluusi omuntu amaze ebbanga talidde gwakugamba oluusi olwegirabo ti yajjayo bujje tayagala mmanya so baganda baffe oluusi ebintu webiti tubeere beegendereza okufiirwa obulamu n'oleka abantu wakirigonda bakolere kye baagala wabakwata osobola okuba nga otaasa embeera abantu bobakwetaaga oli ku NCK TV nkugamba kimu nti munnange teweerabira ku subscribinga oba nga tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaaho naye baganda baffe abali mu struggle buli omu yeetaaga munna akaseera kano bannange mbadde nsaba na bano abayagadde kaati ne bavaamu oba ne batafuna ne banyiiga bannange tetubavuma tuleme obbayisaamu eggaali tetubavuma omanyi sometimes ekintu oba oyagala ekintu oluusi n'otafuna mu mutima onyiiga n'owulira obusungu ne weekalakaasa naye wokkakana oba oluusi n'ofuna omuntu akukkakanya n'akutuuza odda mu mbeera
bano abantu bano beetaaga just kubudaabuda kati balina obusungu obungi bagenda nakukola ensobi bakole decisions nga bazikolera mu busungu ate we tunadda eno ne tubavuma ne tubogerera ebigambo nakyo kijja bafoosinga oluusi okukola decisions zitali ntuufu bannange tubeetaaga abantu bano omulabe ali omu yekka gwe tulina okulwanyisa tuleme okwevuma baganda bange musigale naffe tukomawo